Atenderezebwa agulumizibwe oyo ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka si gwa kuzikira mulamusizaako bakika namwe n'abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate ku lwakadde kano ke batuwaniridde okusobola okubeera nga tujjukira n'okwebbulula okuva mu kizikiza kye twesuulamu ate n'okubeera nga tuleeta ekitangaala eri baganda baffe bonna ab'enjawulo mu lubu lwe lumu olw'obwa Katonda obwo obutudde mu mutima gwaffe bwe twerabira ne tuwanika Katonda oyo ali mu bire obwo obulimba bwennyini bwe twakkiriza ne tulema okubeera nga tutegeera nti ekkubo erya bazadde baffe litudde mu mutima gwaffe weewaawo obulimba buno bwasiigibwa akazigo ne bulabikira ddala ng'amazima naye nga bulimba bwereere weewaawo nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo we gutakkaanya na bigambo by'ogenda kubeera ng'owuliriza nkusaba obisuule mu guluka weeyongereyo ate we bibeera nga bikkaanyiza n'omutima gwo nsaba ate obikozese okubeera ng'oyimusa amazima agatudde munda mu ggwe nga Katonda eyeetengeredde weewaawo ate tunakutandika bbaluwa mbadde mbasaba mwenna abasamize mu biti byammwe eby'enjawulo tukole kino buli lunaku kibeere ekintu kye tubeera tukola buli lunaku tukiyigirize n'abaana baffe era mbadde nsaba bwe kibeera nga kisoboka nga musobola okkiwandiika ku luggi oba awantu we mufulumira enju kibeere nga buli muntu yenna katugambe nti nga waabeera afuluma enju ayogera ebigambo bino wammanga n'abaana babyogere nammwe abakulu mubeere nga mubyogera tusobole okubeera nga tukwatira wamu mu kubeera nga tuzimba omuzimbo ogw'awamu ogw'ekitangaala ekyo ekitukola ng'abaana ab'enda emu kusaba otendeka abaana baffe n'ab'eŋŋanda zaffe ab'enjuuyo naawe ggwe kennyini omuntu omukulu beera ng'okikozesa kwata ku mutima ogambe nga n'ekiruubirirwa nga nnuŋŋamizibwa omwoyo wange atudde munda mu nze n'ekiruubirirwa nga nnuŋŋamizibwa omwoyo wange atudde munda mu nze nsaba mbeere endabirwamu ey'okwagala okutukuvu n'ekitangaala eky'amazima mu lunaku lwange lwonna olw'olwaleero lwe ŋŋenda okubeera nga ntambula weewaawo so kifuuke ekkatala eri abalubaale bonna basobole okubeera nga muyogera ebigambo bino buli lunaku okusobola okubeera nga tukomyawo amaanyi g'obuzaaliranwa bwaffe weewaawo ebbaluwa eva okuva eri muganda waffe Katonda munnaffe Yesu Mubwabulamu egenda bw'eti omulamwa guli nti okuzuukuka busika okuviira ddala mu bazadde baffe kitaffe Tonda ne Maama Namugereka buli kimu kitambula nga we kyategekebwa abaagalwa taata waffe nga we yakola taata waffe omwagalwa nga we yategeka okuviira ddala mu ntandikwa buli naku bwe kityo bwe kibadde
era nga tewaliiwo kisoboka kubeerawo ye waatali. Nagutyo nkusaba okkakkane okkirize omuyaga ogw'amayengo ag'okwagala gongere okubeera nga gakubugumya era gabeere nga gajjudde eri maama Nattimba n'emisange gyonna egimutuddemu nga yeggwe osobole okubeera nga oyita mu bulamu bwo ng'otambulira mu ngeri entuufu ey'obwakatonda bwo mu kifo ky'okubeera nga owulira enjawukana munda mu ggwe ng'ekitonde eky'obwannamunigina. Okwagala ge mazima gokka. Tewaliwo kirala kyonna kyetaagisibwa. Mumanyi munda mu mmwe ng'ebitonde nga newankubadde mu kaseera kano muwuliranga okwagala okutaliiwo era muwuliranga okubeekwese, naye ng'amazima si bwe kityo bwe kiri. Tebwekwese bubeekwese. Yemmwe kennyini mulonzeewo obutalaba kwagala okwo, butawuliriza kwagala okwo, n'obutayagala kubeera nga mumanya amazima ago ageeyongedde okubeera nga gabakuumira mu muzannyo ogwo ogw'obuntu gwe mwesulamu, ogwo ogw'obwakatemba okwawukana. Emyaka n'ebisiibo bye muzze mu bbulukuka, abantu bangi nnyo mu bulamu bwabwe, mu lugendo lwabwe bazze bazannya omuzannyo guno, era mu ngeri eyo bakkiriza okubeera nga bakomawo era beddize okumanya kwabwe nti bitonde bitukuvu, era bagabane amagezi ago eri abalala bonna abagasaba. Abo abasaba era abeebuuza munda mu bo nga tebayina ntegeera eno, ebiseera ebisinga babeera n'enzikiriza ennene ennyo eyo ey'ekirooto gye babeera balowooza nti ge mazima ag'enkukulana so nga bulimba. Okwebuuza okwo kuzze kukyuka n'empulira eyo ezze ekyuka mu emyaka 2 egiyise emabega, era ng'abantu bangi batandise okubeera nga bawulira nti bitonde bitukuvu munda mu bo, era ne batandika okubeera nga bawulira ennyonta ey'omwoyo nga ezimbagatana munda mu bo, era ne bawulira empulira ey'okuyaayaana okutegeera n'okumanya. Bangi bawandiise ebitabo
bangi bayogedde era ne batandika okufuna okutegeera okwo nti bitonde bitukuvu, era ne batandika okutambulira mu kkubo eryo lyerimu. Ebitabo bino bye bawandiise biyongedde okubeera nga biwa embavu eri abo bonna abatwala obudde okunoonyereza. Akaseera kano omwana w'omuntu ow'awamu mu ntegeera ye ey'awamu egenda yeeyongera okubeera nga yeeyozaako ekizikiza ng'eva mu bubuze ne mu kwebaka era nga egenda edda mu kwagala okwo n'okutegeera nti okuviira ddala mu lubereberye mu butonde bwabwo batukuvu era nga bali kwagala, nga bejjamu empulira ey'eggume eyo ettakyabayamba kusobola kubeera nga baŋŋanga n'okutambuza obulamu bwabwe mu ngeri mu kikula kyabwe ng'abatonzi. Okufuna okuzuukuka kitegeeza kufuna kutegeera n'okumanya okw'endowooza eyo ekutegeeza nti buli kintu kyonna kiri munda mu ggwe era nti oli bumu ne maama, taata, Katonda. Ensibuko ey'obutonzi bwonna kwagala. Oyo ajjudde eddembe, ajjudde essanyu mu bulamu bwa buli bulamu. Okuzuukuka kirabo kyo era busikabwo okuviira ddala eri Katonda nga bazadde bo, nga newankubadde walondawo okukyerabira n'ogwa mu kirooto ekyo ekyakuteekako ekkomo mu ntegeera n'otandika okuzannya katembawo, katemba eyo eyakusuula mu ttumba n'embeera eyakyefaako, okwefaako ne kumukumaamira n'olowooza nti y'engeri ekutambuza era y'engeri gy'olina okubeera ng'otambuzaamu obulamu bwo okumala ebbanga ddene. Engeri eyo gye mweteekamu era gye mweteekamu ng'abaana b'abantu buli kiseera ey'okugamba nti nze ereese bingi okubeera nga tebikola mu ngeri ntuufu yaabwo, n'obeera nga buli kiseera okaayana n'abalala nga tomanyi nti mwenna b'okaayana nabo batudde munda mu ggwe. Mu ngeri eyo wafuuka mwangu nnyo kubeera nga olaba n'okuyingiza amayengo ag'obulimba nga weesuula mu kulamula abalala, nga newankubadde ebyasa eby'emabega ebintu tebyali bwe bityo. Ebintu tebyali bwe bityo. Naye kati kyetaagisa buvumu obwa waggulu n'okubeera nga wekkiririzaamu magezi gano osobole okubeera ng'osenvula gwe kennyini mu kaseera kano wejje mu budde obw'okwetambuliza mu kutya
n'okubeera nga otambuza obulamu bwo mu bunkenke. Ng'oli mu nnyama ey'omwana w'omuntu weetaaga ettumba. Olikoowoole gwe kennyini okuviira ddala mu buto, osobole okubeera nga owonawo. Mu kino kizze kikuyamba okubeera ng'ofuna okutegeera okwo okwakuweebwa bazadde bo, abo abazze bakulabirira, battica bo oba abasomesa bo oba ab'emikwano. Naye w'okula otuuka ekiseera n'ofuuka omuntu omukulu. Mu ngeri eyo n'oyaniriza ensi ejjuddemu okwagala, eyo gye weetaaga. Mu ngeri eyo gwe kennyini naawe oba oyina okubeera ng'otandika okubeera okwagala okwo kw'onoonya eri abalala akaseera konna, era n'obeera nga otambulira ng'obeera nga olaga okwagala okwo kw'oli, n'obeera endabirwamu y'ekyo ekitudde munda mu ggwe. Bantu bangi abatudde ku sseŋŋendo eno bazze babbulukukira era nga batambula mu bulamu bungi obutatudde mu ngeri y'okwagala. Mu ngeri eno kibaleetedde obulumi bungi, okubonaabona n'okutambulira mu biboobwe ebyo ebibaleetedde ebiwundu ebitenkanika. Ekigenda mu maaso olunaku olwaleero, bangi bagenda bazuukuka okufuna okutegeera n'okumanya nti obulamu butambulira mu bumu obw'enkolagana ey'omwana w'omuntu, nga bangi bagiyaayaanira. Bangi basazeewo okubeera nga bakolagana ne bannaabwe mu kwesigaŋŋana n'okwagala, mu kifo ky'okubeera nga batambulira mu mbeera ey'okweryamu enkwe, naye ne beekulembeza okubeera nga beesiga. Okulyamu enkwe okwo kuleese ebiwundu, kuleese ebiwoobwe, kuleese obulumi, enge, effutwa n'effubitizi mu bulamu bw'omwana w'omuntu. Okutegeera kuno kuba kukuyamba okutereeza obulamu bwo. Okwagala kuno kuzze kukula era nga kunyiinyiitira myaka egy'emabega. Ku lw'amayengo agazze gateebwa ku sseŋŋendo, era ng'abantu bangi okwetooloola sseŋŋendo yonna batandise okubeera nga bafuna ekiruubirirwa eky'okukolaganira awamu n'okubeera n'obwesimbu obw'obwa sseruganda, n'okubeera nga bakolaganira mu mbeera eya bulungibwansi. Mu ngeri eno ne kijjawo embeera ey'okweryamu enkwe, embeera ey'okubeera nga buli kiseera mubeera mwesosoleggana
n'obuteesigangana eddubi lye mwesuulamu. Gye mwesuulamu ng'abaana b'abantu ne mbeera nga buli kiseera mutambulira mu bulamu oba okuwonawo. Enkyukakyuka ezigenda mu maaso ez'omuggundu mu mpulira ey'abangi naddala abo abasoma ebigambo bino oba ababiwuliriza bagenda batandika okufuna ekiruubirirwa buli lunaku n'okukola ekiruubirirwa mu bulamu bwabwe buli lunaku okubeera okwagala era batambuze obulamu bwabwe bwa bulijjo nga kwagala. Nga wenzize mbagamba emabega era nga bwe ŋŋamba kati, tewaliwo kisinga kubeera n'amaanyi kusinga maanyi gatudde mu mwana w'omuntu ng'omubwa nnamunigina. Amaanyi agatudde mu mwana w'omuntu gayina enkyukakyuka nnene nnyo ku bumu obw'omwana w'omuntu naddala mu kaseera kano, era nga obumu obwo bubeera buzimbakatana mu muzimbo ogugatta gwonna ogwawamu. Mbasaba muyanirize embuyaga y'amayengo g'okwagala ago agatojjera olunaku olwaleero ku sseŋŋendo, mukkirize gakwate eri obulamu bwammwe bwonna okwetooloola. Tewaliiwo atudde ku sseŋŋendo olunaku lwaleero atawulira maanyi gano era atafugibwa mbeera y'amaanyi gano agatojjera ku sseŋŋendo yonna. Nziramu okubajjukiza buli kiseera mufune akadde mugende munda mu mmwe, muyingire mu nsi yammwe ey'omunda, nga newankubadde oyinza okuwulira nga toyina mbeera eyo, nga newankubadde oyinza okubeera nga toyina ky'owulira munda mu ggwe mu mbeera egenda mu maaso mu nsi yonna, naye nkusaba kakkana gwe funa ekiruubirirwa ky'oteekawo ekyo eky'amaanyi. Tuula mu kasirise, funayo akadde mu bwannamunigina otuule oteekewo ekiruubirirwa ekyo. Buli w'onaakola kino gwe nga ggwe ojja kutandika okubeera ng'okyusa, ojja kutandika okubeera nga olaba ng'ova mu mpulira ey'okubeera ng'otambuza obulamu bwo mu kutya okusinziira okuva mu ttumba eritudde mu mutwe gwo. Mu ngeri eyo oyanirize era obeere endabirwamu ey'ekikula eky'okwagala ky'oli. Wabbulukuka mu kaseera kano okole kino kubanga wamanya amaanyi go era wamanya nti ojja kukituukiriza. Njagala nkutegeeze nti ndi wamu naawe
era nga kye kiruubirirwa kyo. Ndi wamu naawe mu ssenga w'omutima gwo akutudde munda, nga ly'eddoboozi ery'obwakatonda bwo eryo erikuluŋŋamya era erikujjukiza ekyo ky'oli. Naye ng'abaana b'abantu ebiseera ebisinga Katemba agenda wabweru oyo omuzannyo ogw'obulimba ogutali mutuufu, ebiseera ebisinga gubeerabiza ebiruubirirwa bino. Mu ngeri eno ne mwanguwa okubeera nga mufugibwa ettumba mu kifo ky'okubeera okwagala. Mbasaba mwerabire ebyo byonna ebigenda mu maaso, era mutegeere nti bajjajjammwe abali mu butalabika weebale okubeera akadde konna okubeera nga babawanirira, era weebali buli kiseera okubazzaamu amaanyi n'okubawagira mu lugendo lwammwe. Kye mbasaba mubakoowoole we mubeeramu n'okubuusabuusa, mubakoowoole we mubeeramu n'embeera yonna ey'obukoowu. Era funa akadde owulirize bye bagamba. Wuliriza obuyambi bw'okwagala kwabwe munda mu ggwe. Mu ngeri eno musobole okubeera nga mugabanira wamu okwagala okw'Omwana w'Omuntu mu muzimbo ogugattaganya bakatonda muntu abatudde ku maama na ttimba. Yenze muganda wammwe Yesu Mubwabulamu. Atenderezebwe agulumizibwe oyo Kitaffe Ettonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze alamusaako Katonda atudde munda mu ggwe.